Okay. Bw'omu ku bantu be tusoose okulabako mu kkanisa y'omugenzi Pastor Yiga. Omugenzi Pastor Yiga abadde ategeeza ki mu bulamu bwo era ki ky'osinga omujjukirako? Pastor Yiga ky'osinga omujjukirako abadde ayagala nnyo abayimba ennyimba z'ensi. Olw'ensonga nti ffe abayimbi tuba tufulumya ennyimba naye omuntu okuva n'agamba omanyi oluyimba lwolwo lwagala lusooke luvuge ku TV yange on top of that n'alusasulira. Ekyo kinene kikulu eri ffe abayimbi kitegeera. Ate n'ekirala aleese abayimbi abato, aleese agasseeko ku industry ey'abayimbi. Omuntu okuleeta omuyimbi ng'amugye from nowhere, ekyo kikulu nakyo nkimwebaliza. Kyova olaba era mbadde nina okubeerawo. Ate n'ekisinga obukulu tweddira omuziro gwe gumu neddira Ngabi emwami Yiga nze Namatoofu. Okay. Ogedde ku bayimbi baleese mu music industry. Bayimbi ki boolaba ab'omuggundu baleese mu industry nga yaleeta omuyimbi gwe bayita Benana Misinga onkubyeko ekibaati ate nga tayimba gospel naye ng'omulaba abantu bamwagala era naye omuyimbi yafunamu yakola ssente n'afunamu. N'aleeta Bibuuza era oluyimba abantu ne balwagala. N'aleeta Nabbi omukazi. Ennyimba za Nabbi omukazi zaali zinyuma nnyo naye zaali nnyingi nnyo ng'era okiraba nti n'abalala bangi ne waliwo nogga yayimba mukama nti kula omugogo biki ya Hassan Ndugga naye nga bambi olaba nti abadde musical nnyo ng'olaba nti ennyimba za abayimbi be babadde mu bulamu bwe bwabadde nga mulamu ng'olaba nti abayimbi baleeta abayimbi ennyimba ng'abantu bazaagala. So kitegeeza nti abadde alina talent ye ng'omuntu ate nga ne musically atugasa. Ki ky'osinga omujjukirako ky'oyinza omwogerako? Nze kyemujjukirako nti abadde mujagujagu nnyo nga alimu ng'ali fane ate nga kugamba ng'omulaba nti nno kyakola akyagala ate nga mumalirivu ate nga ayagala kugamba abadde fane kyekintu ekisobola okugamba ali fane Pastor Yiga nga ne bolaba ebyo kyolifa teweerabidde nga ne baba olina stress oseka kuba ze mbadde sisomera ku church sisabira ku church naye nga mbiraba ku social media nga mbiraba oluusi ne ku TV ye nga ngendayoko naye ng'omulaba buli ogenda kyolifa teweerabidde oba olina stress osobola okugyerabira kuba bisesa biba bisesa. Okay, nga tumaliriza ebigambo biriwo bingi waliwo abamukomerera waliwo abasaasira gwe ki ky'oyinza okwogera? Nze ebyo byenjogedde kuba nze bye mumanyiko ebirungi nze nga nze kati ebibi nze sinze nina omusango okusalira omuntu ebibi Katonda yatusalira ebibi byaffe emisango. Kikyolifa teweerabidde Pastor Yiga? Okay, tweyanza nnyo nze nga waliyo omulala. Oluyimba Pastor Yiga n'alugula essente zesobola babuulira naye ng'ate aluguze akasente akawera kyo kyekyamazima. Tweyanza. Tulumika nnyo kati nga nze ndeddira Ngabi kyekisooka era Pastor Yiga bamwanyanyaza ebigambo sirina bingi naye nga Pastor Yiga mumanyiko ekintu kimu kimusajja mumalirivu bw'aba asazeewo okukola ekintu akikola n'omutima gumu ate Pastor Yiga ayagala nnyo abayimbi era y'ensonga lwaki abayimbi tugenda wetuli. Omulundi ogwasooka Pastor Yiga bwe yankuba
oluyimba lwaffe lwe bayita Saliya Mulenzi lwayagala lusookere okuvugira ku TV ye ABS. Era n'aŋŋamba mwanyinaze oluyimba lwolwo lugenda kuvugira ku ABS okumala emyezi 3 era tukola contract era n'alusasulira. Kale nga kiraga nti Pastor Yiga bambi ayagala nnyo abayimbi. N'ekirala Pastor Yiga muwa ekitiibwa kinene nnyo olw'ensonga nti alina contribution ku music industry. Bannange omuntu okuleeta abayimbi abasukka mu banna nga basita kyangu ate nga pasita. So ekyo mwebaliza era Mukama amututte ensi. Otufiiriddwa nnyo 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 era eggwanga lifiiriddwa nnyo. Omuntu nga Pastor Yiga tebasanduka si bangi. Bannange n'olw'ebigambo byo badde nsaba ebigambo byesobodde okwotu